Ebbugumu libadde ly'amaanyi ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda olwaleero ng'abantu ab'enjawulo bakyasunsulwa okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ng'olwaleero omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kino owookubiri Rebecca Alitwala Kadaga asunsuliddwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kamuli. Kwenda okubakakasa nti gavumenti zakolanga n'amaanyi gavumenti era buli olwaleero mu balala abasunsuddwa kwe kubadde abadde ssentebe w'eggombolola y'e Kamengo mu Mpigi disitulikiti Akol Sam ng'asunsuddwa okuvuganya ku kifo ky'Amwokota North era ng'ono bwakumwefuuka ne yali minisita ow'amakolero Amelia Kyambadde. Enguudo zaffe si nnungi era oba oyise mu bifo ebimu kati nga ekiringa Entebbe entambula mu Kaawo Duuma waliwo ebifo ebirina gaps ne town council. Mu saidi ya amazzi tegatambudde bulungi temunaba okufuna ekifo kyonna kiringa ente kiri bubi nnyo. Nakavumu Margaret asunsuddwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mukono. Hassan Muyanja Ssentogo asunsuddwa okuvuganya ku kifo kya Bukoto Midwest. Nahauli Shams asunsuddwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Busia. Ssemakula Felistas n'asunsulwa okuvuganya ku kifo kya munisipaali y'e Lugazi. Honorable Nakavumu Margaret Makubi to contest as District Woman Member of Parliament for Mukono District. Namukono bango batulagidde imala obuweereza butukoze nabo bumala era bakimanyi nti omuntu wagwanira okutwala empeeyo bamaze okumukakasa akakiiko k'ebyokulonda okubeera kandidate omujjuvu mu kalulu ketugendamu okuvuganya okukwatira ekibiina kyaffe kya NRM Bendera mu kalulu akagenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 16. Manyi ngenda kukola ebintu bingi badde bidomokanye mu Lugazi bingi badde tebitambula bulungi kulwokubanga ababadde beesimbawo bonna oba oliawo balina ebizibu byabwe naye nze nzize kubanga banzala Lugazi nakulira Lugazi nasomera Lugazi. Kwakireko abantu bange mbasaba mwenna nga 16 muveeyo mujja musimbe layini kumusomesa kubanga omusomesa alina eddoboozi. Bantu bange tetujja funa nkyukakyuka gye twagala nga ffenna tetuvuddeeyo. Akol Sam nga yeke yawangula ekifo ng'ali ku tikiti n'NRM ekisanja ekiwedde mu disitulikiti y'e Mpigi asuubizza abalonzi ensi n'eggulu saako n'abeesimbyewo abalala baliko bye basuubizza. Level y'okubeera LC3 ikoze ebintu by'okusakira eggombolola eyo waliwo abaana bali mu kusoma abaana kumpi nga 1000 abalina sponsorships mu ggombolola yange y'e Kamuli. Abalimi bafunye emmwanyi era ebyo byonna mbadde mbisaka ku bantu ab'enjawulo okusakira abantu bange ab'e Kamengo olaba enkola ekyo e Kamengo ate kati constituency. Eddoboozi lyabwe okuba nti liwulirwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu y'ensonga emu enkulu enzigeeyo. Ensonga ey'okubiri y'ey'okusakira bannabukoto Midwest ebintu ebyenkulaakulana nga mu masomero mu masinzizo mu malwaliro mu bibiina by'abakyala ssente z'obwegassi. Omubaka omukyala tekuli buweereza wadde bukulembeze bulabiddwako wadde n'omulundi n'ogumu. Representation mu Parliament zero. Ku ground okumonitoringa government programs ne projects tekuliko. Okutula mu councils nga ex officio okuwabula abakulembeze abali ku local governments eza wansi era teri.